weewaawo butereevu kankutwale mugabi ya mizannyo mu kibinja Masengere mu mpaka ez'amasaza aga Buganda. Olunaku olwaleero kifundikidde mu mipiira egibadde giyindira ku kisaawe ekya Fufa era nga gye biggweeredde nga Kyaddondo ewanduse. Ekibinja Masengere mu mpaka z'amasaza ga Buganda leero kifundikiddwa n'emipiira egy'enjawulo egibadde giyindira mu kisaawe kya Fufa Technical Center Njeru mu nkola ya saayansi nga tekkirizibwayo bawagizi. Wekiggweeredde nga Mawokota ne Bugiriri ziyiseemu okugenda ku mutendera gwa quarter finals ate Kyaddondo sako ne kooki bawanduse. Omupiira ogusoose olunaku olwaleero kooki ne Bugiriri balemaganye nga buli omu atebye ggoolo emu. Bugiriri yesoose okuteba mu dakiika ya 59 nga Geoffrey Gaganga yabatebedde. Ggoolo ya kooki etebeddwa Jacobs Othieno. Tusobola okufuna result kubanga oba oliawo singa tetwafunye result era tekyandibadde kirawo naye tuyiseewo bingi nnyo bye tulabe mu kibinja bye twetaaga okutereeza tunaaba nga tunasobola okweyongerayo. Omupiira oguzzeeko akawungezi Mawokota ewutudde Kyaddondo ggoolo 2 ku bwereere nga Mike Kintu yateba ggoolo zombi eza Mawokota. Shot number 2 yagenda okuba omupiira wano. Penalty ya Mawokota akuba goalkeeper akutemunayo omupiira gunyedde. Goalkeeper akutemu wano wabula tena akanga nga ayingira box tafulumye box wabula akanza ayingira ono nalito mubiri abima se wano akubye baba kuluna amugambye okutumbula butumbuzi amutumbudde nga wuufa ne balyoka ekibinja kino kiweddeko nga Mawokota ekikulembedde n'obubonero 9 Bugiriri ekutte kyakubiri n'obubonero 4 Kyaddondo ekutte kyakusatu ng'ewanduse n'obubonero 3 so nga kooki yesembye n'akabonero kamu. Abantu tubadde tukolera wamu nga tulina okugamba nti tulina okufuna obubonero bwonna okubeera okuvuganyako ku masaza. Oba tofunye obubonero bwonna n'ozannya obubonero obusembayo ebeera problem. Ekibinja kigenda okuddako mu mpaka zino ez'amasaza ga Buganda kye kyamuganzirwazza nga muno mwe muli Buddu, Ssese, Gomba sako ne Kabula. Bano emipiira gyabwe egisooka gyakubeerawo ku lunaku olwokusatu nga Buddu ezannya ne Ssese nga yo Gomba yakuzannya ne Kabula. Kabenge Yusuf, Salt TV, Omunyo.